Man, yazalibu. Omukulu. Najibuga mu njukule tende bwala soko jibuga. Ngendo chikuingiriza. Congratulations, brother. Man. Boy. Nani yakoze nkazi? Yakoze. Yakoze moto kapa. Chaini. Sasa nyini boy. Omubi. Baba wakoze enziro. Negwe n'enziro singa ya. Gwe. Uganda nkambwe kabiribiri. Congratulations, man. Soke tuzule ko mudano leka piripiti. Sebo. Yeno. Ringe mwaka na kumuka. Atata ino mbanyo. Bwe. Ringe buka ontwala watugendewa. Unaona oyagala. Bale kuna balo bagala nyebi amasoga. Niwe ko anongo mubi. So yimiriraho twali buzi. Brand new man. Kanyo. Bwe. Najikolede mukulu. Twemale goga. Bogande. Munange tata. Olitaddeyo. Nditaddeyo. Wanena abatakusobola wano giba birala. Bullet proof biki. Bana bakasuka okuveeri. Wana wagaliddeyo. Yapre. Mwana kyakabi nnyo. Nnyo. Era nnyo kikola lwa nsonga mwana onjagala nnyo. Okitegedde. Wena bagamba you don't know say you people. Kapiripiti njagala muwako sente ngeri yale sebuzuru. Mafuta. Nenzuru si mwana. Etwalinga buddogo mwana nga tolina dda akagaali boy. Neno superstar wange mwana amafuta agasooka nze ngagula. Manager gange nendete ku sente kubanga okimanyi. Tukulaba ne drip oli mulwadde. Why? Badde mulwadde naye. Ndi fiti. Sabira nko Jamaica sabira nko pia. Laonyeda neza bila esala y'omutera ya kisima. God bless to my father Uncle P. I know it's gonna be fine. That's all. God bless. Amen. Yokodi. Yokodi. Yalisa kati ndeta mafuta. Mkwatire mwana kati manager soko je. Bukene ino simbula lero. Man. Obeyagala. Njagala ng'ogiyimiriddeko wano wenjagala okuteeramu amafuta. Ate kyensinga okumanya 69 yakwonoona. Kati nange njagala nkwoke. Allah ekyo kyakalinyo. 69 gyali alabe. Amanyi yadde. Naye zero era king of the east wa Africa ki? Yamani. Shota. Ezo wazikwatako dda namulaba dda nga alikola. Baba nyingi nnyo dora Bannange nkwagala nnyo era ndi so proud of you. I can't wait for you to give me your first ride. Ndi musanyufu okubanga okulidde wano ng'oli mwana muto emyaka gyonna ne buli kyotuuseeko okuva ku kusoma okuva ku mitinga ba rapa abakabi nange benneegomba n'okuba nti onjagala nga muganda wo n'okuba nti oguze emmotoka ye eyakabi
n'ogireeta wano ngirabeko nange nkole ki osanyukemu taata ngirabeko mbireko naawe n'okuba nti onjagala kapiripiiti nkwagala nnyo era ensi yonna gyekoma sitatule Uganda tulewa balina okimanya nti Palaso ne kapiripiiti bagenda bakakasa winose ono superstar kapiripiiti ono mubi omubayi agatambatanda bwabatomogatonga omutomogato mubayi omuto Santa Mananka bwetulira kapiripiiti nfuna obugumu mu mutima mu maanyi nti Ugandan music industry gyeraga ddala eri represented with pure talent. I am so happy bwomulaba afaanana star ate abantu bangi babeera eyo by the way ne mbawulira ne bajajinga kapiripiiti bamujajinga in so many ways but kapiripiiti y'omu ku bantu abasinga obulungi be nali nsinkanya mu nsi yadde mwana muto alina ekitiibwa temubuzaabuzibwa maswaga temubuzaabuzibwa ki kapiripiiti asoma kapiripiiti superstar kapiripiiti atuwa ekitiibwa kapiripiiti akuze naffe kapiripiiti ayagalwa ensi era njagala obbakakasa nti ndi mugumu oba wendi oba siribaawo omuli Julia ne mugamba Palaso yakola ki yayogera kapiripiiti era bwebabodekade ne bamuyita nkopi jenefubu twali naye luli yaman tugenda kola album nga mutwalo mulamba teri kubuzaabuza tugenda kukola albums kati piripiti ono nze simumanyi mumanyanga jasifaanuwa mbeera naye alina his talent kapiripiti akuba freestyle kapiripiti addusa olulimi kapiripiti ayimba kapiripiti azina kugamba oluyimba is an understatement nze ne kapiripiti tulina okukyusa ensi eno kuba ffe obudde bwolina ebisobola okundimitinga but kapiripiti is unlimited. Born a star, he's educated, people love him, I love him. Manager we wa Kabi ku myaka gino abadde ne ba 6'9", some of the biggest role models in rap. Kapiripiti rapper, dancehall artist, ali versatile. Got a great beginning. Ali around Palaso, ali around 6'9", ali around Hypers dance crew, ali around security Jenefungu. Kali nobody can say man. Tuwagamba bannange ekyokulabirako kye mba musinga okufuna wano nakibagamba naye amazima gakaawa gabanga mululuza kyovola buli omu agali agakola ki gakaawa. Bannange mufune ekyokulabirako ffenna twazaalibwa mu ghetto naye okuva mu ghetto it's the mindset. Ghetto teriiko kikomera naye gwe olina okubuuka ebikomera byonna Katonda by'abantu ojja genda obubaka mu bufuna. N'olw'ensonga yo kapiripiti nkwebaza okuba ng'otandise okubuuka uva mu ghetto naye nkutunuulira ofaanana superstar. Nva mu ghetto ndi mwana wa ghetto baba kirooto kutuusa kirooto rapu meto nkuba biri oto rapu industry nga bya boto kuno moto kuma choto ankopi tell them beno abaana abato abali eyo abali talented nga omukulu gwe tulabaawo nga tebagala kusoma balowooza bali mu talenti bafuna sente ensoma tezibayamba bagamba bakati abaana abato abali eyo abatayagala kusoma ojja otuuka olukubala sente nga tosobola zibala kuba guno omulimu oseyedde. Abaana abato abaagala okuyimba muyige obuyonjo bayige okunaaba bayige okwambala obulungi okunaaba mazzi weegali tiwali nsonga lwaki batonaaba. Look at a star. I am so proud of him. Abaana abato bayige okuwa ekitiibwa abantu abakulu kuba newankubadde ki at the end of it tuva mu Africa we have tradition and culture, so elder asigala elder kyekituweesa abatutwala ekitiibwa n'olaba nti bonna okuva ku kabaka waffe okuva mu bbanga eva eri Katonda respectinga powers ezibeerawa haya ne tuzaagala. Abaana abato bayige nti naffe tuli bakwano baabwe basobola okujja wano ne tubeera ba Luganda ne tuzimba eggwanga lino ne tulitwala mu maaso ffenna wamu ate tetugenda kubeerawo lubeerera era be baddako. Abaana abato bw'oba olina chance esoma kola ki soma ojjaku bw'oba olina omukisa. Nze for example nange singa nali nsobola okuddayo nensoma nennyongerako ebitabo nina ebitabo naye singa nsobola okugongerako nandyongeddeko. Mulaba ne kamiliyoni yabawadde ekyokulabirako kati gwe yenna ali eyo ng'olina obusobozi nakigamba ne luli n'olobera omuto okusoma
oba muntu si mwenkanya omuto opportunity gy'oyinza okusinga okumuwa kubanga little kids are the world's biggest natural resource. So the only way to empower them is giving them education. Kubanga education is a education nze simanya yasoma sina kye mulabako, but let me tell you something. Education tegenda kugaggawaza naye egenda okugarantinga ng'otuusa wali obugagga engeri gy'ogenda okugyawo. The rulimi is the money language. So ne bw'oba yonna gy'ogenda okukola mubenga kapiripiti mulaba mu uniform ne mulaba kati akubye Michael Jackson ekyewera enkya n'omulaba wa I love you brother. Kapiripiti onalinga mutabani wange. Olina emyaka meka kapiripiti? Taata ngenda weza 11 myaka gya dinari gyennyini ne dinari agenda weza emyaka 11. This is my son. So I am so proud of you kapiripiti. You inspire me as well. Oli mwana muto otuuka gye situkangako tukuze ffenna okomawo n'ondabako nze sisitukanga na kujja kulabako ku hypers naye nakusuubiza lwakuba kati tugonsoose kigenda kuba naye finally kati mwenna abali abaana abato abagala okuba nga kapiripiti nga tonnabakola kintu kyonna sooka onoonye essomero erikuli okumpi muzadde wo bw'aba alisasudde okole ki olyestanire bw'aba nga teyisasudde nga waliwo abazira kisa ababadde bakwagaliza okusoma oba ki abayambi nga ffenna nina abaana b'empeerera bangi lwakuba nti tovaayo kujja balaga nsi kubanga nkimanyi education kikulu. Omwana yenna omuto eyo obubaka bw'oba osinga okufuna kusoma, ekyokubiri kwagalana, ekyokubiri kuwa abantu kitiibwa. Kapiripiti ate bagamba batukuza tubakuza. Kati naffe kapiripiti alina engeri gy'atukuzaamu. Nze bino saabirina nga ndi myaka gye. Kapiripiti alina engeri gy'atukuzaamu. Kapiripiti aludde ne manager we emyaka kumpi kati oba emeka. Kuva lwe nabalaba abantu tebakyalwana ba manager. Kapiripiti bingi ebiri awo mwana naye nze kapiripiti I'm so proud of you okuba nti ndi kumbati njituddeko essaawa eno njiyimiriddeko era givuga eddikini gw'omanya gy'onookoma bonoogiigo ojja kujja onvugemu naye nga nkwagala nnyo njagala okomengawo ate njagala ne bw'oliwo oguze private jet tokoma kundeetera eno yokka oyinza okupaakinga entebe si wala wano nvawo nenzija ssebo noma private jet ino jangu ogirabe manager yeyo kodi yeah man